إخوة المسلمون، أوصي النفس وإياكم بتقوى الله عز وجل وقوله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amajjuvu tugatenda na Allah tabaraka wa taala, omulezi w'ebitonde byonna era omuteesiteesi w'embeera yonna. Nabwekityo kyova olaba mu mbeera ya buvunaanyizibwa buli akwata omuzindaalo akukuutira akusibirira nga teyerekaayo okutendereza Allah tabaraka wa taala. Kyembasibirira nakyo wallahi nga serekaayo. Kintu kikulu nnyo okutendereza, okusukkulumya, okwawula Allah tabaraka wa taala mu kumwesinza n'okukola buli ibaada, buli gy'owuliza nti no ibaada ng'eri ku mateeka ogikole. Muddu wa Allah, okwesima kwaffe ng'abalamu kuli mu tawhidi. Okwesima kw'omwanadamu yenna kuli mu tawhidi. Singa bigaana okufa obubi gye kuli gy'oli, tawhidi weefa buli kimu kifa. Mu mbeera y'abakwasi ba mizindaalo, abawalimu bakhutaba bonna, buli akujjukiza la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kulwokubanga kagenda kubeera kaseera ka kazigizigi, kaseera ka kabenje, kaseera ka kunyigirizibwa. Omuddu yenna n'afa wallahi ng'afiiridde ku manhaji enkyamu. Ofe ng'oli musamize, ofe ng'okkiriza mbuno Allah azaalibwa, ng'olaba zonna ddiini, kasofira ku ntegeera ng'eyo ng'otegeera bizibu n'okufaako bizibu byereere. Wannazaata gharqa, Allah omwoyo bajja gusikamu busisinga, atumye bamalayika babasikambula mu busikambuzi omwoyo gwo. Bale ate onaaba ng'obadde mukkiriza, ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda atuma bamalayika bajje ab'ebitiibwa. Omwoyo bagusolamu busobozi mpola mpola. Muba muli awo nti bannange haji tubadde naye wano ng'aseka nga weesigamya na bulungi nnyo, bagenda okukwatako ng'ogwa. Tumutwale mu ddwaliro, haji yafudde dda. Ng'olwo Allah tabaraka wa taala akuwadde enfe ennungi. Era ekigambo kyaffe kisookera ddala mu mbeera yakubeera nga tubajjukiza kiri mu kutya Allah tabaraka wa taala. Kulwokubanga tusomye aya ya Qur'an, Allah atugambye qu anfusakum wa ahlikum naara. Twetise omuliro nga ffe n'abantu baffe gye tuwangaalira bonna be tuba tusanze. Muli bantu bange kulwokubanga muli basiraamu, muli bakkiriza, ate muli basoga, muli baganda, muli bannayuganda. Kyova mugambye muli bantu bange. Kati omuliro jahannam tetugenda gwesobolera. Allah atugambye alaiha malaikatu ghiladun shidadun la ya'asuna Allah. Guliko bamalayika ba Allah bakambwe ab'amaanyi, tebajemera Allah wagamba kati guli mukwate nga bakusuulayo. Oli mu kiro mmeka? Ani atusinga kiro muno? Yenna atusinga kiro n'obeera na mmeka? Olaba obeerawo ng'oli mulamu ne tukuggweramu ng'olwadde tukuyoolayoola paka mu ddwaliro. Siraamu omu yagaana okuyingira mu jeneza nga tajjamu olw'obunene, naye era twamukwata ne tumuteeka ku misaalo ne tumutwala. Bantu 8-6 awo ne tumutwala. Kati olaba ffe omukaaga tukuggweramu, kati bamalayika. Kale ab'ebitiibwa basibirira serekaayo tawhid, si rububiyya yekka. Kulwokubanga era n'Abakuraishi bwe bababuuzanga nti ani yatonda eggulu n'ensi, la yaquluuna Allah, bagambanga ye Allah. Kati bangi balina enzikiriza eyo, Katonda mumanyi, eyantonda sigoyogerako nti yoyo nange mumanyi, atonyesa enkuba, akola kino nti wabula ate waliwo kiri okumwawula mu bwakatonda bwe n'okumwesinza n'okkiriza tino oyo yasaanidde okusinzibwa Allah tabaraka wa taala. Tumusaba Allah atuwe tawhidi ennungi.
tumusaba kitiibwa Allah tabaraka wa taala asobola okusaasana emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakola kaweefube yali w'amaanyi eddiini yaffe okubeera nga alhamdulillah buli wolaga tetwalitudde wano naye era tubeerawo. Wetuukidde wano tusanze sheekh omu n'atugamba mwebale okunyuma ng'ekimwogeza ekigambo ekyo busiraamu na sunna za wakitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga ye walabira ku musiraamu munna ayambadde busiraamu alabira ddala nga weewo. Kyova atukuutira buli kaseera tugoberere nnyo sunna z'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye leero nno tugenda kunywera mukko era omutima omunafu gunyweze bye tugenda okukoonako biidhinihi taala. Abasinga obungi tebabyagala naye nga bye bituufu. Bye tugenda okukoonako abasinga obungi tebabyagala naye nga bye bituufu. Saba Allah atuwe okubitegeera n'obiteeka mu nkola. Tugenda kwogera ku mulyango oguziyiza, ogukugira, ogugaana okuzuula mu ddiini. Waliwo gutegedde? Omulyango ogutuziyiza, ogutugaana okuzuula, okwongera mu ddiini y'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Olwaleero kizuuse nnyo, kikyase nnyo abasiraamu abaasoma n'abataasoma, abagenda e Madiina n'abataagendayo, abaasomera e Saudi, abaasomera e Misiri, abagenda e Sudan, abagenda e Kuwait, abaali e Turkey, abaali yonna gye baasomera nga alina diguri mu shariya naye ate nga muzuuzi mulungi mu ddiini era nga sheekha w'amaanyi mu ggwanga, nga mukulu wa twali, nga district kadhi, naye ate nga muzuuzi mu ddiini. Nga era bwe gwali ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu ng'aliwo abatandise okuzuula mu ddiini. Kati hikima yaabwe era tugirina kulwokuba nga sallallahu alaihi wasallam yatulaga ekyokubakolera. Mu ntandikwa tujja kutegeera ekigambo bid'a kyeki, kubeera baganda baffe bangi tubasanga ne batugamba eyo bid'atul hasan. Tetulina bid'atul hasan basiraamu, teriiyo. Lwaki tugamba teriiyo? Kulwa hadithi y'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eggwayo nga egamba wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin wangi fi nnaar. Kati ate wabeerawo bid'a ennungi, bakugambye buli kizule mu ddiini ebeera ki bid'a, ne bakugamba buli bid'a yakutwalawa mu muliro, bid'a kyennungi eyo. Wa kulla dhalalatin fi nnaar. Nabwe kityo abadde alina ekintu ekyo mbuno simanyi waliyo ennungi, teriiyo omuddu wa Allah. Allah tabaraka wa taala mu aya nnyingi yatugaana ekintu ekyo ekyokuzuula mu ddiini. Bwe baali bannyonnyola al bid'a, okuzuula oba okugunja mu ddiini, sheekha yagamba al bid'a hiya kullu ibada. Keyword al ibada. Awo bangi mu basiraamu ensangi zino batugamba mukwata emizindaalo temulaba nga mukola bid'a, mukwata amasimu bid'a. Musiraamu omu yatugambye kosajjo nti mwambala n'enkofiira, natamanya nga waliwo hadithi entuufu eraga nga nabbi ayambala enkofiira. Mwambala n'enkofiira, ezo bid'a. Mwenna mutambula mujjudde bid'a, kati ate mutugaana bid'a. Mana tugamba fe tugenda kulya muceere na kubunga Luganda, mububuza ate mwogenda okulya omuceere n'okuyunga Oluganda. Nabwe kityo yatugambye buli ibada yonna gy'osanga bid'a atambulira mu ibada, si mu birala gwe byoliko. Waliwo ebintu ebijja nga tukozesa ijtihaadi ng'emizindaalo, tewali buzibu. Sajja nakugamba kati labe emisalo gye musalirako yo bid'a yennyini. Omusalo ibada, baddu wa Allah, omusalo ibada. Yajja nakugamba n'omusalo gwennyini gwe muliko oyo bid'a. Naye sheekhe ye ate yatugamba tekitambulira ku misalo, ku mizindaalo, ku masimu. Yatugamba hiya kullu ibadat ahdathuha linnas laysa laha asl. Ibada yonna eteekebwawo abantu
egunjibwawo abantu nga teriiko nsibuko, nga teriiko musingi fil kitab, omusingi okuva mu Qur'an. Olwaleero ibada mmeka ze tulina mu ggwanga ne mu nsi yonna naye nga teziriiko bujulizi okuva mu Qur'an? Kuba wano buli omu asobola otuwa ibada eyiye ng'agimanyi bulungi nga mu Qur'an teriiyo, naye nga ibada ate nga enyuma ng'era bagyagala nnyo, ebeeramu n'okuyimba nga bayimbiramu Qur'an. Tulina gye twalaze ekiro, mwalimu omu najja balyoka bakola obya Qur'an yawo nga bangi bangi, tugamba tetujja bisobola katubaleke wano, kuba tebirina bujulizi okuva mu kitabo ky'Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala wala fi sunna ne Allah n'Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga naye teyakola ki, teyagikola. Kyokka ne kikwewuunyisa bagamba batugaana okusabira omubaka, tebatubagaana kusabira mubaka. Please, teri akugaana kusabira muki mubaka. Era gwo si musango okusabira omubaka. Omusango manyi we guli mu kusaba nsaba gye batakulagira kola ki kusaba, omusango we guli. Wala fi amal al-khurafai arbatu rashidin, oba omulimu gwonna ogw'abasahaba abo abana, Umaru, Abubakari, Umaru wa Uthman wa Ali. Kati buli ibada yonna etakolebwa oba etali ku njigiriza ya Oweekitiibwa Allah okusinzira mu Qur'an, nga teriko bujulizi kuva mu Qur'an, nga teriko njigiriza yonna kuva wa mulezi waffe, kuva wa mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga teriko bujulizi bwonna nti Umar oba yagikolako oba Uthman oba Abubakari oba Ali, kasoogisanga n'abamanyi bonna ne bagamba ibada si ntuufu, obujulizi bunafu, gireke. Lwaki? Egenda kukuleetera obuzibu. Oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala yazitugaana nnyo, ayati nnyingi mu Qur'ani ezitugaana okuzuula mu ddiini, ng'esookera ddala gye tulina okubeera nga twekwatako. Allah tabaraka wa taala atugamba alyawma akmaltu lakum dinakum. Eyo aya nkulu nnyo, weewaawo abasinga ate tugibuusa amaaso. Omanyi kyekitegeeza Allah okugamba olwaleero eddiini yammwe njujjizza, ejjudde. Nannyini ddiini agambye eddiini yammwe nkoze ki, emaze okujjula. Kati ate gwe bagisiimira kulwokubanga amaana atugamba era ngibasiimidde. Obusiraamu yabutusiimira nga yeddiini entuufu. Kati ate gwe bagisiimidde ye n'ayagala agyongeremu ebibye ate nga si yiye. Oli akusiimira n'agamba waayi kankuwa ekirabo ky'emmotoka, gwe n'ogamba ekirabo kyompadde wadde ompadde naye sikyagala nga mukala gye kirimu, noonyeze emmotoka eya siliva, saagala bulaaka. Era osanga nze nkugamba bugambi, sooka ogimpeeyo, mpa ebisumuluzo. Bwe ndifuna eya siliva ndikukubira akasimu ate nkomawo sitawaana naawe. Kati Allah tabaraka wa taala yatusiimira eddiini ey'Obusiraamu, era Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamugamba olwaleero eddiini yammwe ejjudde, baddu wa Allah Obusiraamu bwajjula. Qur'an tekyakka, bonna bwalabanga abatuukirivu nga bali abeerye sayidi we bagamba kuba bo balina omwawule, balina omutuukirivu, balina omusumba, ezisigadde zonna endiga. Tuba kuba mu ddiini eyo. Kati singa nze musumba mmwe, twebaza Allah ku lw'Obusiraamu. Allahu akbar. Era wennyini musumba yavuga V8, endiga zo zitambula bigere. Mulowooza singa mugenda suula mmeka wano? Angi? Era eziwera. Naye Allah n'atusiimira eddiini nga terimu kukaluubiriza. N'agamba waayo oba olina oba tolina bireke. Oba kyolina kyawaka kigenda kukola ku famire yo, leka. Genda okole ku famire yo, eyo ye sadaka. Towaayo wano ate. Abalina bo bakole ki? Baweeyo. Allah n'abeera nga atusiimira eddiini. Kati ate wamala otusiimira, gwe n'okeera ku makya n'ogamba byatusiimira nedda katongeremukko kano. Ne bamaani batugamba kati gwolawo ekyo kibi.
si kibi naye ate ekizibu ekiri tebagenda kuvunaana lwekyo, bagenda kuvunaana kuva ku sunna za wakitibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sura aya nyingi mu Qur'an ezigamba wa atiu Allah wa rasulahu wa atiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Surat Al-Anfal. Mugondera Allah tabaraka wa ta'ala, mugondera muki omubaka, mukasita munakikola obukkiriza buli awo. Twebalako obukkiriza olwaleero naye ate nga bye tukola si bya mubaka. Omanyi kitegeeza Islamu okuyimirira mu baabu qiyam oba baguyita ne muyimirira omubaka najja. Naliwo kolumu nga njagala mulaba bwafaanana, teyalabika nalaba kinaala wansi, ne batandika okuleetawo obuyimba ne basuula ssente. Ndowooza mubaka anajja ne bazimukwasa, teyalabikako. Era yali mukulu mu bakulu b'eddiini eyakwata ekinaala ekyo ekiremba abamu bagiyita arafa, ekitambaala ekyo ekimyufu ng'ekitambaala kya mugalafu oli ekya bbulaaka, kiri kyali kimyufu. Islamu n'azingako ne bateeka mu nsawo, aga kati mutuule. Zibadde za mubaka, naye ate ebikuwuunyisa emyaka gyonna batugamba kugula Qur'an na misaalu. Walabako Qur'an eguliddwa mu mawuledi. Edduwa ya jjajjaawe yafa, wali ogirabyeko sente ze tusoloza ez'ekinaala ne zigula Qur'an wadde omusaalu, wali okirabyeko? Sente batwala za mubaka. Sajjatu yafa emyaka mingi emabega, ali myaka 1400 wansi w'ettaka awo. Naye bo batugamba sente za muki ave Madina najja e Uganda, kyokka Madina n'atalabikirayo gye batabikola. Nabwekityo Allah tabaraka taala nabeera nga atuwa eddiini n'agijjuza nga yenna n'ayongeramu akantu konna wadde nga katono nnyo, bakenkana empeke y'akalo. Wallahi wakufafaaganyizibwa. Waliwo ebimu ku biviirako abantu okufa obubi, al-i'tiqad, enzikiriza y'omuntu, okukkiriza mu masabo nga bwe twagambye mu ntandiikwa. Omuntu okukkiriza nti no zonna ddiini, kati nga abalokole tebalina buzibu, ffenna tusinza omwoyo, bangi balina entegeera eyo. Era kati ffe olaba bwe tubeera tulina emikolo egyaffe bajja, kati naffe baba basonda kyaki tukole ki? Tugendeyo. Enzikiriza ng'ezo. Wa ta'abbudu ala al-bid'a, n'okwesinza Allah nga oyisiza oba nga Allah omwesinza mu kuzuula mu ddiini. Baddu wa Allah bid'a kikola kikyamu nnyo, bid'a kintu kibi. Tujja laba obubenje bwa bid'a wansi eyo insha Allah. Okakasa nti nno mu Busiraamu tetulina ate kintu kibi nga bid'a. Zambi ddene, muna bid'a mubi. Saba Allah tutaasi obubuze mu ddiini. Allah tabaraka taala aya nyingi ze yajja nokolayo mpola mpola ng'akulaga obubi obuli mu bid'a ezo, na buli yenna n'azikola akabi kasobola okubeera nga afuna. Allah tabaraka taala tugamba mu Qur'an, yatugamba wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu, eryo lyekkubo erya Allah tabaraka taala omutonzi wammwe eggolokofu. Fattabi'uhu, tukole ki? Tuligoberere. Liriwa liri eryokutambulira ku aya za Qur'ani, okutambulira ku Qur'ani, sunna n'ebikolwa ibada zonna ezakolebwa bakhurafa, lyekkubo eggolokofu. Wetuba musola Allah tumusaba ihdina siratal mustaqima. Mugamba mustaqima ki basiraamu? Mustaqima ki? Nemugamba ashuhada wal anbiya, bonna be mukoonako abo be mwagala batuteeke mu kkubo eryo Allah, tumusaba ffenna tuteekemu Allah. Bonna ebikolebwa olwaleero era batusanga balabira ddala baseeka abafeera abayaayi, abakozi b'ensimbi. Ebimu ku binnuma ate abavubuka bato abali mu kusoma naffe tutandise okubeera nga tubiyingirira. Sanga muvubuka omutwe yakamalako Qur'ani, yakamala thanawi, nga naye ate atandise
baseeka bazeeyi bamuyita najja n'atuula wansi agamba ha al-Fatiha ne batandikiraawo Yasin ne bagisoma mu kwaya. Era omuvubuka n'akubira essimu seeka salaamu aleikum. Waalaikum salaam. Enkya waliwo ddiiru nti yaki waliwo ekijjukizo waliwo okwabya olumbe. Okwabya oluki? Nina akabuuzo akatera okunsumbuwa. Abaasooka okwabya olumbe ye baliwa? Ffe bamu abagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twava eri Allah tabaraka wa taala era gyali gye tugenda okukola ki? Okudda. Ekitegeeza byonna twabimukwasa. Obulamu bwaffe bwonna bwa Allah, omutesitesi w'ensi yonna, omutesitesi waffe. Ffe bamu abakeera kumanya kye ne tugamba tugenda kwabya luki? Ne tubeera mu nzikiriza eri ey'Abaganda. Kuba waliyo omusajja nga bamuyita Kintu batugamba ye Muganda eyasookera ddala. Ate tusanga Abaganda be Baganda geregere ne batugamba ekyo kikyamu. Omuganda eyasookera ddala bamuyita Kato Kimera. Abahisitole tebazze bamuyita Kato Kimera. Kati baali balina kitaabu oba baali bamuyita Ggulu ng'awangaalira mu ggulu. Kati kitaabu oyo yali alina ekivubuka bambi nga bakiyita Kiwalumbe. Mbeera yali yakusobaganamu kaawu mu mikolo. Oli bamukwata bamuwa Kintu agenda e Buganda. Musajja wattu n'anyiiga nnyo n'adduka ewa kitaawe mu ggulu n'addukira e Masaka. Kulwokubanga kyali kitera okukwata ku baana boono ne kirya ne kibatta. Yaddukira Masaka eyo Ttanda. Era Omuganda geregere walaba olutanda mu lujja ng'ategeera oba jjajja yagenda oba Sulaimaani yatera otusumbuwa singa Katonda atwalamu Sulaimaani. Olaba enzikiriza ezo tusaba Allah zitusaasire. Kati buli lwe tunaagoberera ebitali Allah byatuwa byatugamba okugoberera tugenda kugwamu ebyo. Kati abo bennyini be baaviirako okuleeta ebigambo ebigamba tino tugenda kwabya luki? Lumbe. Allah gw'ogenda okwabya kulwokubanga huwa alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwana ayyuna ahsana amala. Ye yatonda okufa n'atonda obulamu ng'ekigenderero kikulu liyabluwakum ayyukum ahsan amalan. Ayagala kulaba wana tugayesa naoli gwatujjeeko ne tutunuulira omufaano gwa Sheikh Nkata nga Allah amututte rahimahullah, ne tunuulira Sheikh Abbas Kirevu, ne tutunuulira bashekhe abatufaako abakkiriza abagagga. Vubuka omu bamuyita yabadde yeyita Baby Deo. Ndabyeko ku social media nga buli akwatiridde nga wotunuulira kati ngaabo abayimbi Allah nasikamu basiseemu bannamagye Allah n'atwala baalonda nakairima n'atwala basasiriyo gwaro Allah n'abasika abawalimu nabo Allah n'akola ki Ibn Baz tebaliiwo Ibn Taymiya Allah asasire ku bo tebaliiwo Sheikh Nkata tebaliiwo Sheikh Tariq yaliwo wano waffe Bugembe takyaliwo. Tetulina tugenda musanga Allah nga abatutte ng'ayagalamu ki ayyukum ahsan amala. Tusinziira ku ekyo tulongose emirimu gyaffe. Ye munabida ate ye alabirawo chansi y'okulya piraawo ne dish ngalabira kati seeka agenze tumuwe ennaku mmeka tugende tusome Yaasiini batuwe Siraamu. Emmere tekutuusanga kutunda obusiraamu n'okubuvaamu. Tolina muwendo gw'osobola kugula ddiini ogwo teguliiyo. Kati bali bonna batukozesa bye baba bakoze. Actually tuba tukopa enjigiriza z'abali abatali basiraamu. Waliwo njikiriza wano mu Uganda waliwo eddiini oba bagita basosolosodoti bambala bulaka Orthodox bambala bulaka balina omukulembeze waabwe ndowooza yafa emyaka 2 ng'emabega. Awo nategeerera nti nno buli asoma edduwa 40 obujuliza abujja kwabo kulwokubanga bwe yafa wayita ennaku 40 ago ne bajja ku dduwa y'oli eyafa. Era bangamba bo we bafiirwa abo ba Orthodox ennaku zaabwe 40 nga bakola ki badda wali basoma. Kati naffe abasiraamu abagamba sirata alladhina an'amta alaihim ihdina fenna abagamba ebyo n'osanga nga naffe tukopye baki tukoppa ba Orthodox ne tuleeta talakaini ezitaliiyo nga ne hadithi nafu lakinu mautakum suratu Yasin. Ekigambo mautakum abalimu abamu babitegeera naye simanyi lwaki. Tekitegeeza mugenzi, tekitegeeza mufu.
kitegeeza omuntu alabikiddeko obuufu bw'okola ki bw'okufa. Saamu n'omusanga nga bonna bali awo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah ng'akulembedde ayandibwa omukulu w'ettwale nga yasomera Madiina. N'omugamba seka kiki nga mu bulamu ekyo okola oluyimba super hit. Amanyi hit y'oluyimba twali twakavaako mu kuziika awo. Saamu omu yali sheekhe yasomera Madiina n'atandika simanyi oluyimba zibeeramu kolasi naki n'ebirala ebyo. Kati bonna basirikirira la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah wamma nabo bonna ne baddamu. Kati ate nga ye asirikiridde. Ndowooza olaba nga bwe tufunaalira eŋŋoma oba piyano n'ateekamu n'amikisinga tufunira ddala hiiti egenda okukola omwaka. Naye mu ddiini ya Allah gye yatugamba nti no yajjuza ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam we yali ng'akyaliwo tebyakolebwa, biri mu kukolebwa mulembe guno baddu ba Allah. Ate nga nno bikolebwa abagamba nti no tusomye. Awabeerawo okusoma mu butuufu obeera mumanyi kuba mukisookera ddala al-ilmu singa yafunika al-amal bih okukolera ku irimu gy'okola ki gy'olina. Irimu tuba tugikolerako gye tulina Allah gye yatuwa oba nedda baddu ba Allah ebeerabika. Allah tabaraka wa taala natugamba wala tattabi'u subula tetugoberera obubuze baddu ba Allah. Bameka abagoberera gwe ddiini gy'okola kwegamba osinziira ku gundi shekhe gundi abaddeyo gwe atamanyi nga buli mwana adamu musobya sanga seka gundi abaddeyo yasomera Madiina. Omulala yatugamba gwe oyo dokita tomwogerako. Omanyi kyekitegeeza okubanga oli dokita mu bitabo by'eddiini dokita naye nga tagoberera bya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu butuufu oyo aba talina kyatugasa. Lwaki mutukaafuwaza si kukaafuwaza abo oba tukaafuwadde ffe tukugambako kimu oli munnabbidaa ebbanga tumala nga tukusomeseza n'obigaanirako nga tukutongoza kya otwamumanyira era mufa mukimanyi. Basiraamu buli ali wano wembanga nfudde gamba ebigambo bibiri allahumma aghfir lahu allahumma arhamhu byokka buli lwonzijukira leeta eyo duwa 40 waffe temujja kubeera tebiriiyo. Ebiwandiiko tubikole baddu Allah tulame nga tukyali balamu. Ekiramu ekyo nga kigamba temunkoleranga edduwa 40. Lwaki tebakoleranga anti tegalina bujulizi ti Allah akusaasira tugenda kusomera Yasini. Kati Yasini n'omufu bikwataganirawo Al-Fatiha ne musumulula ono yagikulembedde abatandika abatuuka mu makati ng'aliwo abatandika. Kati bano banaatera okumaliriza nga ye aleeta ebirala Haji Idrisa Mutagobya Allahumma aghfir lahu warhamhu Musa ibn Mutalib Allahumma aghfir lahu warhamhu Al-Fatiha. Bano bamaliriza ate bano batandika n'olabira ddala akatogo nga tebiri organized wadde n'akatono. Nabwe ekyo babitiibwa ekigambo kyaffe tukigamba sallallahu alaihi wasallam byonna byatakola byatatusomesa ebitali mu sunna ze ebitali mu balongoofu bye batusomesa please tubireke. Bulijjo owulira nga bagamba bid'a nga bali bagamba ki bid'a totawana gikola anti egenda kuleetera obuzibu. Gomanyi kyekitegeeza okwongera mu ddiini etali yiyo mu ddiini. Allahu akbar. Imam Ibn Taymiya yagamba nti omukozi wa bid'a mubi n'okusinga omukozi w'amazambi. Waliwo akagambo nakasomyeko eggulo kwe kujjukira ekigambo kya Dr. Adam Senjala kye yagamba hafadhahullah. Yagamba nti n'omuntu agenze mu nyegenyege asinga agenze mu mawuledi. Ebiseera ebyo twali tuli mu mawuledi e Uganda nga ku Supreme waliyo amawuledi ku masigiri bagiyita batya mu tawuni awo Jinja masigiri jamia nga waliyo amawuledi nga Misiri balina amawuledi, Sudan balina amawuledi, Tanzania balina maki.
ebyansanyusa amawuledi agali mu Arua aga Supreme Mufti gali ganjawulo nnyo ku mawuledi